Parliament ekkiriza ennongooseza mu mateeka gafuga okulonda kw'ebyalo mwe balifulidde etteeka okulonda bassentebe b'ebyalo nga basimba mugongo. Bino bibadde mu lutuula lwa Parliament olusoose nga bava mu luwummula nga lukubiziddwa Sipiika Rebecca Kadaga. Kyokka abaka Parliament basoose kusimbira ekkuuli enteekateeka eno nga bagamba nti egenda kuviirako abantu okuddingana n'okwekyawa olw'okuba abamu ku bannaabwe tebabalonze. Voting by a separate ballot, because the population which we come from is very aggressive. Making these people to line up behind countries and in Kampala, we have more than 200 villages with such populations as voters. I'm not aware of any village with even close to 20,000 people. In this area, Kachewa. That is the only difference. Why I want more votes in that area than the informer, because I knew the exact number of voters and she didn't know. Notwithstanding the provisions that allow the law to be amended and the clear provisions of the Constitution which provided for the possibility of that amendment. Kino kijja Sipiika mu mbeera n'agamba nti balekerawo okumalira bannayuganda ebiseera ng'ekibadde kyetaagisa okuyisa obuyisa amateeka nga talwa nsonga lwaki bamenye etteeka lye bakkiriziganyizaako. The citizens have been waiting for an opportunity to elect their leaders. So I want you to balance the rights of the population against the cost and against the law. Please, we are working to have together this persuasion. During the elections in Memphis where I went, they asked me, when are we electing our leaders at the local level? Ssentebe w'akakiiko ka gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi asomye alipoota mulagidde ebyavu mu kunoonyereza nti okulonda okusi kulungi wadde nga waliwo n'abali bakuwagira. That election of all LOCs should always be part and parcel of the national elections calendar. They should be gazetted together with other elections and they should be held regularly. That government should make the necessary arrangements to ensure that the LOCs become functional. Sipiika oluvannyuma asizeewo nti etteeka liyisibwe era ne bakakasa nti okulonda kw'ebyalo kwa kusimba mugongo. Wabula bakabimulugunyiza nti wadde bigenda maaso naye akakiiko k'eby'okulonda akakulira omulamuzi Simon Byabakama tekannalayizibwa. But I'm not aware whether it has been sworn in. The one handling the affairs of the Electoral Commission, my good friend, the Secretary of the Electoral Commission, Lwakojo, his term expired. I don't know now, even if he said let's carry out the elections tomorrow, who will hold these elections? Abakulu b'akakiiko k'eby'okulonda babadde mu Paalamenti munda ng'okulonda kulina okuba mu nnaku 6 okuva leero. Abaka bakubaganya empaka okulonda kuno nga bamu bagamba nti bo bennyini bavuddeko obuzibu nga ti okulonda kwa LOC kwakubaamu obuvuyo. Kisaliddwawo nga bagenda kusimba layini. Nze ku lwange sikirabamu buzibu kubanga abakulembeze tubadde tubeetaaga ate eggwanga terina ssente zimala. Ne twongerako ku 15 billions eziri ku akawunti ne tusobola okuteekawo okulonda okuneenyumirizaamu buli muntu. Olaba abantu 40 basobola okubawa biliyoni 6. Abantu ngabo nabo ababuzaabuza nabo bubasheredde tumanya watuufu we bagwa we babeera wano boogera birala olweggulo obasanga bali walala balya bintu kakati tetwagala abantu ngabo ababuzaabuza ensi. Nkugambye nti buli kyalo bakiwadde 4,000 okola civic education senye 4,000 zisobola osomesa abantu ku kyalo nti buli kyalo bakiwadde 5,000 okukola ku by'okulonda sirinye 5,000 zisobola okulondesa ku kyalo. N'olwekyo olwaleero tutongoza akavuyo kabeerewo mu kulonda ku LOC 1 obwerufu wabuli omu alonda ajja kubalaba munne obwerufu tewali bululu bufwa tewali ki naye olaba kibadde kirangiriro kya sipiika so si kusalawo kw'abantu. Obedi Lutale ne Richard Dakusibukisekidde Glino Lwabukedde TV.